Navunama kunamurondoyo nasinzangerinyalyo nasinzanga erinnyalyo navunama kunamurondoyo Yesu nasinzanga erinnyalyo nasinzanga erinnyalyo navunama okunamurondoyo Yesu nasinzanga erinnyalyo balungi mukama waffe yeebazibwe nange nsanyuse nnyo okubalaba leero mumusoso okunyaniriza nange nsanyuse okubalaba mwebala okunnindiriranga bulijjo mwebala okubeerayo mukama yeebala okubakuuma nkimwebaliza kubanga abakuumye nga bulijjo tuyita mu bintu bingi naye mukama mwesigwa kubanga asigala nga abituyisaamu. Leero tulina ebyokwogerako bingi nnyo sharinga video eno tusooke tutolontoke emisinde mingi nnyo 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 njagala tugezeeko byonna tulabe nga tubikwatako. Leero ennaku z'omwezi ziri 9 omwezi ogw'omusanvu omwaka gwa 2021 olunaku lwajjo network yantabuseeko kanzikirize katonda nti olwaleero tentawaanye olunaku lwajjo network yagize netugenda mu ngeri ya kibwatukira video netutagimalayo mukama agenda kumpa ekisa tugimaleyo leero ekyabadde kibulayo ngenda kukimalayo ate nja kujongerako enkya ekyawandiikibwa ekyali kyabadde kirina okujja kyova olaba leero si kyendeese kubanga buli lwogiramu bwoti wabaawo ekirala ekiyingirawo. Leero ngenda gimalayo eri then enkya tujja kugizimbirako ngimaleyo kuba ku Sunday tuba tugenda mu Bible nga tewali politics so ngenda gezaako okukinyigawaawo leero naye enkya tujja gimalirayo ddala n'ekyawandiikibwa ekirala nga si kiri kye twabadde tusome ekyomu bikolwa by'abatume wajja kubaawo ennyongereza yaakyo oluvannyuma lwakiri twasomye eggulu ekyebikolwa by'abatume 12:21 ngenda kukimalayo kati then ate njogere ne ku nsonga endala kwata wowandiika kuba tulina ebintu bingi nnyo 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 leero simanyi bannabimalayo. Kwata wowandiika notebook yo owandiika ekitabo kya Matayo essula 13 ove ku lunyiriro lwe Matayo Matthew chapter 13 verse 54 up to 58 oba omaleyo essuula eyo kubanga ekomanga ku ndowooza era eba eweddeyo. Matthew chapter 13 verse 54 omaleyo
then owandike ekitabo kya 1 Kings chapter 22 from verse 1. Eyo njogerako nnyo naye njagala njigatteko okukkaatiriza kiri ku nsonga eziriwo ze njagala okwogerako leero. Bino byawandiikibwa bibiri bye njagala okuyimiriramu. We are in Bible and politics. Nga bwe tulinda bannaffe nange leero mbeereko n'ekigula luggi. Okusooka byonna waliwo omuntu eyaŋŋambyeko ekintu nakirabako naye nessi. Naye jjo najja naŋŋamba, waliwo mami wange yaŋŋambye naŋŋamba tubeera ku Sunday ku peegi ya Pastor Muwanguzi nga tusaba. Naye mu comments abantu nga bayomba bamuvuma, wabba peegi ya Lumbuye, wabba peegi ya Lumbuye. Naŋŋamba wamma gwasobola okwogera ne Lumbuye, tubuulize Lumbuye kino ekya peegi kiri kitya. So tembasaba busabi. Pastor Muwanguzi teyabba peegi ya Lumbuye. Baali bagikozesa kino nkijje ku Lumbuye yennyini gwe njogedde naye. Baali bagikozesa babiri. Bahakaza awo bahakingiranga pages ne bagihakinga. Naye ba administrators abaali bagikolako bo ne basigalako. Naye ye Lumbuye ne bamuggyako. Ticha Lumbuye bahakazi ne bamuhakinga ne bamuggyako nga pages zonna bwe zajja bazibonyaabonya. Kati eri bali bo ne babalekako nga bo basobola okuyitako ne babaako kye bakola. Kati ye Lumbuye naggulawo endala eri n'agireka. So si mu bubi era Pastor Muwanguzi bambi muvuma wa bwereere ku Sunday oba buli lunaku lwabagize ku page eyo. Please page teyagibba. Ekyo nakyo ndowooza kiwedde. Ekirala kye mbadde njagala okwogera anti ndi mu speed njagala nga bamushayalinga wano tugende mu maaso. Ekirala mbuulira abaana b'obuwala nnyina akantu ke nasomye. Ningamba nja kukabagamba omuntu yagambye bw'ati. Ku Facebook okwo ningamba nja kukabagamba. Kayina amakulu mangi kabadde ng'ak'okusaga nga Facebook bw'ogimanyi bwe tuvuga speed. Bw'oba olina omwami ng'akyasobola okukuwaayo emitwalo 10. Tuula mwanange roko dawuni enonka. Tuula ofumbe n'okuzaala ozaale. Gavumenti y'emyaka 35 tugiwadde emisolo tugigambyeko omulundi gumu nti munnange tuweeyo emitwalo 10. Yayungudde abantu. Mbu yayungudde ba Iso, Suso, Iso, Piso, Giso, Tuso, Twaso, Tiso, Kiso. Emitwalo 10 gigaanye. Ataawo ntandikidde no Prime Minister simwogeddeeko, ba Minister siboogeddeeko. Emitwalo 10 gigaanye kati omuntu omu bw'aba asobola okuleeta emitwalo 15. Mwanange tuula ng'oli agikuwadde nga tayungudde Iso. Simanyi Giso gombolola mu simanyi biki. Simanyi Piso, simanyi parish bikoze bitya. Viso village district banange baana bange. Now ebintu bingi nnyo ebiri waka. Nalabye Museveni omufu yayogedde. Ate yayogedde mufu ate yagambye mbuno bakwate buli amubise. Simanyi batu naye bannange Jeno nga atya. Jeno okumubikako obubisi just nga tusaaga ne bamubika. Jeno yatidde yakabe yagaye mbuno batukwate. Mukwate buli ambise nze saakubika. Mukwate buli ambise. Buli mu munoneyo ne Uganda ne bweru tujja bano nayo. Anaagaana okumunonayo gundi anaatulema. Go to hell. Bannange Jeno yakabe yatidde omubika. Ye alikuba na Uganda atta. Naye just okumwogerako nga musaaga just akaliro ka Facebook. Kaliro buliro. Omusajja yawandudde ebigambo ebiyitirivu just kumubikamu obubisi katono. Niye Museveni toli Jeno nze mmaze okkiraba. Omusajja nga atya okufa. Museveni bulijjo otya okufa. Ate nabyo era bikyatusobedde kubanga eno naye bannaye waliwo sayansi ali e Uganda simumanyi. Eno yabadde mu kijaketi, eri yabadde mu suuti, eno yabadde naye speech yemu, naye engoye za njawulo, naye omuntu y'omu, essaawa ze zimu. Ebyo nabyo bikyatusobedde.
naye mbujagambe bakwate buli amubise era agenda tukwata simanya ina technology simanya ina system kyetasobodde gaba mutwalo eyegenda okufefetabo naye bannange ekiri e Uganda abasirikale be Uganda mwebereremu abe Haiti bebereddemu Haiti by'omusajja amasasi nigakwata n'ettaka naye abasirikale be Uganda mulimu amagezi SFC muyina amagezi UPDF muyina amagezi polisi muyina amagezi mwe basajja mwebereremu mununule Uganda bino ebintu tujja byogera abe Haiti bo tebalinze byamasasi mu mutwe amalala ne gakwata ettaka yo batusaba tutya mukama tetwamugamba we Haiti twamugamba we Uganda kugamba fe mu UPDF mwena tetulina mu muntu alina magezi mu SFC tulina mu bimonde bimongwa temuli mu kina magezi kigamba nti wano Museveni wali nyinzo besasi mu mutwe fe tujja byogera nze nabagamba wamate mu nsaasira nze mundeke anti yagambye atunoonya ye nga atutta ye yennyini yatugamba n'agamba ye yalagira yakizuula nti abatase nyange babe ye nga atutta yo mubikako obubisi omwogerako obwogezi nze mubi ennyo okugamba nti bamukube esasi mu mutwe olwo nze mbeera omubi ennyo basirikale mmwe abali Uganda tewaliiwo ku gwe batendekera Haiti temulimu alya ku mmere nga abe Haiti gye balya ng'oyinza okuddamu amagezi wamaka tugende mu maaso ebintu bingi nnyo ebiri ewaka okusinga waliwo olutalo olusituse mu bwogezi ba online ba bloggers jjo nakyogerako nenkiyitako nenkireka awo naye ndaba nga kigenze wala ate bwe kiba nga kyaffe eno gundi akuba gundi ekyo nkireka naye kekiyingidde ne kijja mu nuupu nekiva mu nuupu nekikwata his excellence kati weetagisaawo bali abantu 1,400 ab'omu mpuku abagenda naye mu mpuku y'omuwadula awo tulina okuyingirirawo ekyo kyekindese ku pulogulaamu y'olwaleero mutabani wa Tamale Mirundi yayogedde ebintu bingi era ayomba waliwo omuntu gwayogedde naye ne bayomba n'abantu bangi waliwo ebimu ebiri behind the scene bye yayogedde ku mpewo ayina ne byayogera mu kabox era ne information yonna ngiina omuntu yenna Abaganda bagamba akasubi akamu bwe kava ku nnyumba tetonya muganda wange Junior tukurespectinga tukwagala kituufu oli muyivu wasoma naye ebitabo butaliimu tebiina makulu kubanga tulabye abantu ababadde n'ebitabo ne bakola ebyekisiru ate era nga n'abamu ku bo y'omu ku ggwe diguli gy'oyina nali sikusuubira ku myaka gy'oyina oli muyivu nali sikusuubira nti osobola okusisinkana ani ono omukazi yani Donizera muntu kituufu naye ebikolwa ebyakolebwa n'ebifaananyi ebyafuluma simanyi omunuuna emimwa simanyi biki maama wo nnyoko nze atalina diguli sisobola kikola kati ebitabo biba bifuuse butaliimu kasita okola ebitalina makulu ekirala abantu ffenna tubeerawo nga batubuulirira abantu batubuulira nze puroguramu yange eno kyevudde egenda ng'ekula boddayo nolaba vidiyo zange ez'emabega mbadde nzikiriza abantu okumbuulira nze nyina abantu abajja mu kabokisi ne baŋŋamba naye ekituufu wabuulidde naye kino wakikoze bubi toddangamu okukola bwoti siddamu okulaba nga okoze bwoti simumanyi tuli online nagamba kino tokiddamu ne kino tokiddamu ne kino tokiddamu era bye baŋŋana siddamu bikola Bayibuli etugamba mu ngero nti bw'onyooma okuwabulwa oba onyoomye amagezi n'okuyigirizibwanga oba onyoomye okutegeera
kati abalabi balina ekintu kye batulabamu era bw'akikuzuulamu ng'alina ky'asobola okikontributingako ajja mu kabokisi n'akwongerezaako n'agamba kino wakikoze bubi. Omuntu bw'aba yajja n'agamba nti togenda ku TikTok okusinziira ku levo yo n'ekibeera ku TikTok nze baŋŋamba nnyo genda ku TikTok biki naye sisobola kugenda ku TikTok ennyumira waliyo ebinnyumira waliyo Skysoja agenda n'alyuka akuba omuziki waliwo omusajja okugamba bingi nnyo ebibeerayo naye mpulira nga sibijaamu binnyumira kulaba n'enseka n'enkomaawo naye sisobola kugenda kugulawo nange mbeere ku TikTok. Omuntu bw'aba yakikugambye ate tosussa nnyo okusoma it's nothing. Museveni bw'omusaba ebipapula n'omugamba Museveni wasomerawa akukuba essasi mu mutwe. Museveni bw'omubuuza nti Museveni tulage ku kipapula kyo waakiri ekya S4 omusajja yagaana naye afuze ba porofesa myaka 35 aleeta n'agoba Kiduma Kubuya n'agoba porofesa Bukenya n'agoba Kamuntu Efulayimu simanyi bakoze bonna agoba bugobi bwaleeta bwagoba ebitabo byalema tebasobodde na kutuyambako abayivu. Amini omusajja wa Pitu yafuga Uganda emyaka 9 n'olwaleero tukyatambulira ku musingi gwa Amini. Profesa Lukongwa Binayiisa yali yakakubamu enfuufu bw'ati mu ntebe nakola ajjamu enfuufu ne bamuggyako profesa ne bamuggyako Binayiisa simanyi profesa Lule simanyi abayivu aba yakasiimula bw'ati omanye edda twagendanga ku ssomero ng'oyinamu akatambalako naawe olwovubuukiridde gw'omanyi akatambala kiki kali kategeeza ku ssomero nga gw'olina akatambala n'okajjayo n'osiimuula ku ntebe obeera wakasiimuulako ekivubuka egundi eky'amaanyi kituulawo anti osiimuddewo anti ffe twasomera mu nfuufu. Ku Friday tujja n'obusa ne tumaala ekibiina kakati muba mutuukaawo ku Lwokusatu ku Lwokuna obusa buli ne bufuuka enfuufu entebe yonna n'ekwata ojja n'akatambalako oba wakasiimuula oti headboy n'atuulawo kati mugambeko. Ebyo tubirabye ku baprofesa nga bavuya nga bakola ebyekisiru. Kati teweewaana nnyo na bitabo. Bw'ova mu nuupu tegwa kubanga ogambye Bobi Wine yandi. Bobi Wine yampaaki. Mwampaaki mu nuupu. Bw'oba wajja mu nuupu kukuwa. Please pack up your bones and go. Just pack up your bones and go. Ekyaleetesa NUP eyo okusinga omuntu atukulembedde yatugamba bwati si waba profesa kyenvudde nkuleetera Bassekabaka ekyokubiri essula 22 nti awo Daudi n'adduka n'ayingira mu mpuku y'omweddulaamu abeewaabwe ne bajja ne bamulabako bwe bamala ne batambula bo ne bagenda. Bayibuli egamba nti awo abaali obubi abaali babanjibwa abanaku bajobulisi ababodaboda abatunda emmere abatembeyi abakima amazzi ne bamwegattako mu mpuku y'omwaddulaamu. Kati gwe yasoma bwe waba tewali kye tukuwadde bw'oba wajja kunona genda. Ekirala mutabani wa Tamale emirundi leero njagala nkubulire openire gezaako okubeera gwe togezaako kubeera taatawo. Ebyashepinga kitawo si bye bikushepinze kati guuka kabikake senga wajjira mu kifaananyi kye walimu n'ojja nga ggwe. Senga wasigala mu kifaananyi kyo kye wajjiramu n'ojja nga yeggwe n'otakoppa bya kitaawo. Siyomba mukwano siyomba njagala kubuulira mubuulirira bubuulirizi n'okola ebibyo waalibadde mulungi nnyo naye kakati ate osaze layini kati gw'obuze oyagala kukola bya kitaawo awo woogwiridde. Kitaawo alimu NRM ayomba agamba ne mutampa ssente nze mumpadde kaki ne muziwa full figure nawe oli mu NUP oli gwe nawe oyomba ne mutampa mumpadde kaki kati njagala mbabuuze mmwe banaabeera babawa bubi olw'okubanga mwasoma ovumya abaddiaspora bonna obamazeewo
juzi wano gwayo mbambuno oli wakabi oyina force ekuli emabega kati leka nkubuulira ebyaliwo lwe baakukuba nga toliiwo abantu be baakubeererawo era gwe yewana mbu oyina force eri emabega lwe baakukuba force eyo yali luddawa eyo gwasobola okuteeka omuntu under 7 feet under the ground force eyo yali luddawa gyotutiisatiisa nayo ekirala twalaba ku taatawo wa diguri ng'afukamira ku TV ng'akaaba aba Nuupu mu Nnyambe babadde banzitira omwana tonnaba kufuna diguri za kitaawo yafukamira ku TV n'agamba Nuupu mu Nnyambe munegateko tuteyigane tumugamba nedda ffe tetujja kutayiga gende wa Museveni yayina abassi n'agamba nedda Museveni kandiho ye yamutumye mmwe mu Nnyambe ko ffe nedda taatawo wa diguri yafukamira ku TV n'agamba mu Nnyambe ko omwana wange kati mwana gwe teweewaga ddayo obeere gwe junior tosala kuyingira eno wa kitaawo siyomba nkubuulira mazima ate bye nkugamba bijja kuyamba waliwo abaana babiri baali mu Manchester United omu baali bamuyita Cristiano Ronaldo bwe yatuuka mu United n'alama bulungi n'agenda atufunira munne bamuyita Nani Dakunya Luis Nani najja bonna nga ba Portugal basamba omupiira omuyitirivu Nani ekyamutta kuva ku kike najja asamba ekya Cristiano Ronaldo era Ronaldo bwe yavaawo Nani n'ayagala atuulire eddala mu kifaananyi kya Ronaldo asambe ebya Ronaldo omupiira gwagaana okukakana nga bamuzizzaayo mu Sporting Lisbon ng'ate akyali mwana muto saate bwe yali eri nga ne Cristiano ali eno buli omu yasamba kike nga buli omu muzibu Ferguson n'amunona bwe yatuuka n'ayagala asambe ekya munne kati n'ava ku kike Nani n'afa kati naawe ebyo bye bikusse togezaako kummera malala omuntu bw'ajja mu kabokisi n'agamba mwana wange kola bwoti ne bwoti wuliriza ebitabo si y'ensonga nkugambye bulanda gye wasooka okukola kwe kwekubya ebifaananyi nga okisinga maama wo Donizera senga yakikola n'emirundi tegandibadde mawulire kitaawo kati awo bwe nnoonya diguli awo kye yakuyamba okukola ekikolwa ekyo n'ebifaananyi bifulume simanyi ekyo n'ataasoma tasobola kikola nga nze omusiru bw'ati sisobola kikola ekinjogeza bino kusala layini nojja weefuula akuba Nuupu weefuula akuba Kyagulanyi awo tetusobola kukkirizaawo awo tetugenda kutuula butuuzi tusirike kubanga ekyokubanga wajja ne bakwanjula ne bagamba mutabani w'omukukunavu biki yes ebyo bibeerawo naye bw'ogenda toyina kyotutoolako so nsaba Mukama akumpeera omukisa n'ebigambo ebyo otegeere Nuupu teyinza kusalwa ng'ogenze ekirala Nuupu eyinza okuba nga econtributinze ku kyoli kati nkubuulira gwe yeewana juzi wano okadde wano watukubira endulu n'ogamba bakutte essimu yange simanyi omusolo gwa miliyoni mmeka biki abadiaspora boovuma be baakusondera ssente abadiaspora bulijjo beebaza be baayimirizaawo kagundiko kali ke wakola kaani ka organization bakayita bata foundation simanyi foundation simanyi biki diaspora yeebadde ekuvujjirira ensimbi eyo NRM ekwewanisa mbulowooza egenda kukubeererawo bw'omala okuwa matukayo n'ogwa yegenda okuyita kadduwa nnema simanyi lwaki temuyigira ku biyise ono omusajja Olexas empapula ze z'obutuuze bazisazaamu lwa Nuupu give nako kati eyo gyolaba gye weewanisa embuno wasoma ojja kuwa matuka eyo ogw'ekigo onoonye n'omuntu akuteerawo eddaala abule nze nkubuuliridde wano tolabanga wasoma diguli egenda kukusala kituufu si ffe tukuliisa naye ojja kukakasa nti ffe tutaddewo ebibegabega n'owalampa n'otuuka gy'oli genda obuze pengepenge Lucifer
omanyi Lucifer gwe bw'owulira ekigambo Lucifer toleeta muzimu bw'owulira Lucifer toleeta musambwa bw'owulira Lucifer toleeta mandwa oli yabeera commander in chief of all mizimu forces bamuyita Lucifer ali ku ttaka Lucifer ali ku ttaka don't joke NUP mugigende empola gwe nkumaze nabadde ndi wano kuba bino ebintu mmwe mubimbuuza mmwe mubinsindikira mmwe mugira kati ngenze w'omusajja gwe bayita Eddie Mezaya yakoze video olwokubanga Eddie yawe waliwo ennyumba ya Eddie yawe gye bapostinze ng'eyaka yonna nayogera bingi n'ayomba n'agamba kisoboka kitya ffe tuli mu struggle mmwe muzimba biki bannayuganda mubuuke bannayuganda mukole bwe muti bano bali mu kuzimba kaakati naawe tula mu kirasi omanyi mmwe mwasooka wano kituufu twalibadde tuba respectinga singa mubadde mwe respectinga mbagamba nnyo bw'oba toyina kyoyogera kyogamba abantu wakirisirika okusinga okwogera ebyekisiru naddala bw'oba ogenda okwogera beerako ekintu kyogenda okwogera sooka okinoonyerezeeko olabe eno n'eno kigenda kukuleetera ki era kitegeeza ki wagambye mbu simanyi mbu otadde ssente nnyingi nnyo mu struggle mbu wagula obukofiira emitwalo 25 mbu ate abagikuguza ye Eddie Mutwe ne Ashibaga Kato walabyeko ku nyumba ya Eddie Mutwe eyo nyumba ya Eddie Mutwe nti Eddie Mutwe yakujjamu ssente ennyumba ya Eddie yawe essente zo wazi kati tetukayana Eddie Mezaya mu mugambe bwe muti ampe we mutere emitwalo gya 25 muteremu 3 I mean 5 nkuwe emitwalo 30 mpe namba yo mpa wenkuteera emitwalo 3 ekyo nakyo kiggwe temuddamu kutuleekaanira kola bwoti ekyokubanga revolution bwebejja omuntu agikulembera kubanga gwe wayogedde n'ogamba mbu bannannyini revolution abandi gye baddemu bo bali mu kuzimba ani yakugamba nti revolution eno ya Bobi Wine oba ya famire ye omuntu atandika revolution eno bamuyita Paul Kawanga Ssemwogerere bwe kiba kyakugituuma muntu eno revolution ya Ssemwogerere akoowa yakwasa omulala akati lwakuba akaluno twalwanira kalwaniro kabajjako eno revolution ya Paul Kawanga Ssemwogerere ye musajja yasooka okuvayo mu biseera wataviikayo ne yeesimba mu Museveni ensi yonna neeraba Kawanga Ssemwogerere nti nno mubi ffe waffe ku kyalo wali omusajja baali bamuyita Kato Magoma ekyalo bakiyita Magoma ye yali owa DP ku kyalo nga bw'atambula ne mumusanga mu kkubo muyingira ne mu nsiko nga babagamba oyo omusajja alina omutima mubi musajja wa DP bwe mumusanga temuyimirira nga tuli baana 96 era nga bw'omulengera mu kkubo oyingira ensiko ne bw'olwayo ne bakubuuza obadde oluddeyo okola kintu nsanze Kato Magoma ne nnyingira mu nsiko ne neekweka nga tebakukuba kubeera wa DP ku kyalo Kawanga Ssemwogerere ye nannyini bw'oba oyagala gituuma muntu ya Kawanga Ssemwogerere ani yakugamba nti eno revolution ya Kyagulanyi ne baganda be era baganda be bwe batabaako ani yakugamba nti nno revolution tetambula baganda be balina ssente ze babbye bakola mu gavumenti Katonda waba yabawa ebirabo byabwe bo ne babikozesa ne bayinvestinga ne bajjamu ne bagaziwa ogwo si musango ate ekyobuteegatta mu revolution si be basoose kati kankutwale mu Bible and politics Mezaya bw'omala mpeereze ennamba yo nkuwe emitwalo 3 ogambye gwe wateekamu 25 abantu bataddemu bulamu ng'otunyumiza emitwalo 25 ng'abaana ba Liita Nfuuzi Mukakyeyune Namwandu mama wa Franka gakaaba gakomba mama wa Mutyabule ne mukazi we abantu balina okugulu kumu
nga yayingira mu revolution nga alina amagulu abiri otunyumiza emitwalo 25 obukopi obukutuusaawo emitwalo 25 mbulino oli mu diaspora okola wabula kasajja gw'olikanako bikula ekitabo kya Matayo Yesu yakola bw'ati temulowooza nti Yesu teyalina baganda be Yesu yaleta revolution yene y'ekisa gye tutambuliramu yalina baganda be tebaamweyungako Bible and politics Yesu yalina baganda be n'okuboogerako tebaboogerako why by distancing away from him bo ne beekolera ebyabwe Yesu n'agenda mu maaso n'atuuka ne ku musaalaba ne bamutta n'akola baganda be tebalabikako era waliwo wano omuntu alowooza nti Mariyamu yalina omwana omu Yesu yekka kugamba ye yazaala gumu bwe guti nga gwa ndogoyi nedda Bayibuli egamba yalina baganda be ne bannyina Yesu bwe yalabikira wonna mu bulungi oba mu bubi baamwesamba naye tekijjaako Yesu kuba nti yali kwalaali era tekyagaana ba Peetero kugenda mu maaso ne Yesu kubanga bandimubuuzizza bw'obanga oli w'amaanyi nnyo lwaki tewaleese baganda bo nedda yalonda baganda be baagaana okujja be bamanyi kati Bayibuli tetubuulira bo basikira obwakabaka bwa Katonda oba bali mu Geyeena ekyo Katonda y'amanyi naye baaliwo naye tebaamugoberera kati temuntu bw'owulira ng'okooye edda twepenanga waliwo ekintu kye twepenanga baakiyitanga bwe bati kirindi aggwa yatuula ne muyingiramu 20 gwe kasita bakudoma bwe pa nga gw'otuula okutuusa oli asembayo agenda obbaleetera akagoba kirindi aggwa yatuula gwe bw'oba owedde tuula siri katuula toddamu tuwa magezi nti ate gwe bakaleeta kawansi ate simanyi weewete bwoti omupiira gukuyite mu mugongo nedda kirindi aggwa yatuula gw'otudde kubanga tomanyi kwepena tuula tulinde agenda okuleeta akagoba ebbanga Yesu lye yamalanga waali abayigirizwa baaliwo n'emirimu gyakolebwa tegyayimirira ku lw'okubanga Miki Wayini we tamwegasseeko tegyayimirira ku lw'okubanga ani Edi yawe alonkinze ennyumba Edi yawe takkirizibwa kuzimba oba be bakugaana okuzimba wajja Edi Mezaya wajja ebweru nga tukyasoma tuzze ebweru gundi okyali bweru oyombera emitwalo 25 mpe namba yonjikuwe mpe namba yonzikwewe ezo zo sigenda zisonda eza Sky Soldier zonna kuba omulanga zino sigenda kuva mu kifo mpe namba yonzikuwe Edi Mezaya mulekerawo okutusibako akalaaca ekintu ekyo nkugambye ng'oggyeko Katonda ebintu ebituwa essuubi e Uganda biri bisatu buli lwe ndowooza ku Uganda sirowooza ku Ebeneza sirowooza ku Mama Ebeneza bwekinzizaamu amaanyi bwe ndowooza nti Kyagulanyi waali nendowooza NUP nendowooza ne Ssaabasajja Kabaka ebintu bisatu nziramu amaanyi kitange taliiko kubanga ye yaleeta ne Museveni Ebeneza taliiwo kubanga mwene embeera sijja sobola muweerera mwene embeera sigenda okujjako kubanga nazadde ate mwongere ku migunju emingi egiri e Uganda kubanga agenda kunema naye agenda alonda ebicupa andeetera akawunga anti nange enkuze ekyo walata akere ku makya agenda alonda ebicupa aleeta akawunga olwo lunaku luzibe tulinde olulala kati bwemba ndowooza ku bintu ebiyinza okumpa essuubi e Uganda taliimu naye buli lwe ndowooza ku Kyagulanyi nti waali ayimiridde ne ndowooza ku NUP amaanyi amagezi byonna bye bataddemu nziramu amaanyi ne ŋŋamba waliyo Uganda ey'enkya kati bw'oyimirira mu kkubo lya NUP nakugambye weetegeke okukutwaliramu okukwata emiggo tujja kukumenya kubanga eryo ssuubi lya Uganda Edi yawo oba azimba ku mwezi azimbe nkugambye baganda ba Yesu tebaamuwerekera baganda ba Yesu tebaali mu bayigirizwa Bayibuli egamba bweti Matayo essula 13 olunyiriri olwa 45 olwa 5 mwenya olunyiriri olwa 5 mwenya lugamba bwe ruti nti bwe yatuuka mu nsi yeewaabwe siri musomi mulungi bwe mba njatula siri musomi mulungi naye mugezeeko okumpuliriza nnyo mujja biwulira bwe yatuuka mu nsi yeewaabwe
n'abayigiriza mu kuŋŋaaniro lyabwe n'okuwuniikirira ne bawuniikirira ne bagamba nti ono yajjawa amagezi gano n'ebyamaanyi bino olwa 5:5 ono si ye mwana w'omubazzi nnyina si gwe bayita Mariyamu ne baganda be si ye Yakobo ne Yusufu ne Simoni ne Yuda ne bannyina bonna tebali waffe kale ono yajjawa ebigambo bino byonna mu bangi be yali azaaliddwa nabo babame bw'owulira si bali abayigirizwa nedda bano balala Simoni simanyi Yuda simanyani ne bannyina bo si baganda be bonga tebwogera ono byayogera ono amagezi yagajjawo agaawukana si ye mutabani w'omubazi ono si ye mutabani nnyina si ye Mariyamu nga tafaanana banne ono Bobi Wine bw'aba yakola bino nga banne bali mu kuzimba fine bagende bazimbe bye baagala byonna kasita tebabbye ssente yamuwi wa musolo be bamanyi gye bazijja eryo n'abatugamba nti batunda bikoola nawe genda obinoge obitunde anti kutunda bikoola genda obinoge nawe obitunde tulabe oba onooyitawo mubeesonyiwe bonna kakati gwe naawe oli mu kwebuuza ng'Abafalisaayo ono si ye mutabani w'omugenzi Ssentamu ne nnyina Nalunkuuma omugenzi si ono omulenzi lwaki ono si ye muganda wa Ediyawe si ye muganda Ediyawe nga yeesimbyewo emirundi n'agwa ono omwana si yawangudde obwa pulezidenti ono mwana si yabadde mu parliament naye embuuza lwaki talinga banne si ye muganda wa Miki si ye muganda wa Banjo si ye muganda wa Gundi yoyo naye ebibye byanjawulo era beebuuza naye ono ye ebigambo yabijjawa n'ebikulu n'ebyamaanyi byakola yabijjawa kati Edi Mezaya Lairo bano si bayigirizwa bano tebajja kugenda kubayigirizwa abayigirizwa 12 bo baawera dda kyaggwa bali nabo bakole ebyabwe bwe batajja tewali abagaana ate tekigaana revolution kugenda mu maaso tekigaana kununulibwa kwaffe kugenda mu maaso ng'olwokuba Ediyawe yazimbye Ediyawe azimbe yatakkirizibwa kuzimba gakulemye okutukolera wano programu obuuze Diana Atwine ayina ssente za COVID-19 azimbye ennyumba bweti lwaki tokola programu ku Diana Atwine era ogikola ku Ediyawe akola mu gavumenti oba yasayininga endagaano y'obwavu nti ye talizimba mbu bannange tuddemu amagezi gwe bw'osooka okuddamu amagezi ozuukuke ffe tebigenda kutujja ku mulamwa bayibuli egambye nti abaali obubi kakati kyenvudde mbongererako ekyawandiikibwa kya Ssekabaka ekisooka Samwiri ekisooka essuula ya 22 bayibuli egamba nti Dawudi bwe yadduka n'agenda mu mpuku y'omweddulamu abeewaabwe bajja kumulabako obulabire bamubuuza mwana wange ddala kati osula mu kinnya kati weekwese mu mpuku mwana gw'ebiro ebintu ki tobivaamu Dawudi bwe yagaana bo ne batambula ne baddayo ne bazimba amayumba kati ababooda Bayibuli egamba nti abaali obubi ne beegatta ku Dawudi ffe tulina ensonga lwaki tufiira ku Kyagulanyi tandabangako simanyi oba yali ampuliddeko naye omutima gwange gwegatta n'omutima gwe Bayibuli egamba bweti nti awo Mukama Katonda n'ayunga omutima gwa Yonasaani n'ogwa Dawudi ne babeera omuntu omu Yonasaani ne Dawudi
katonda nayunga emmeme zaabwe mpulira ng'emmeme yange abawagira Kyagulanyi emmeme zaffe zayungibwa ku mmeme ye buli lwayogera bye tuyitamu ye yatumanyi kati gwe Eddie Mezaya yayombera emitwalo 25 omusajja yeesibye ku mitwalo 25 Mezaya inbox me my number is +974 33 93 96 39 inbox me nkuwe sente zo nkongeddemu emitwalo 5 kubanga kubanga sente zo zikola amagoba nkongeddemu 5 25 nkuwa 3 inbox me otuule ove mu revolution obumule kirindi yaggwa yatuula penge yaggwa gundi yaggwa bonna bagenze baggwa mugende okutuuka lwe tunafuna atuleetera akagoba bannange mutwesonyiwe tulina ebizibu byaffe ebitumala omwana ali mu kiyumba ali effena abalenzi tuyiyayiyaako engeri gy'osobola okweweereza ssente mu ngeri ey'amancoolo omwana ali mu kiyumba boosi we tamukwasa ku ssente balina canemu y'okuziyisaamu bwe bamuteerayo akakadde ewaka gituuka emitwalo 75 kubanga ye boosi omugenda asindika busindisi naye alinga asindika kifiiriza omwana ne bamusala emitwalo 25 ku kakadde tulina ebizibu byaffe ebitumala ffe tulina engeri gye tuyiyayiya Rabadob style nezituuka Uganda nga Museveni simuwaddeeko yadde lwataano ezange enzituusa mwe nno musaaga wakiri sirinye ennyonyi nenzitu nengenda nenkomawo muwaka nanga akasaala muwaka kyolo naye omwana omuwala ali mu kiyumba ezize zigenda zonna Museveni asooka n'abalako ezize tulina ebizibu byaffe bitumala Mezaya ne mutabani wa Mirundi bwe muba mwe mwawedde mutuule wansi musirike buli lwe muna kasitogaana okukwadivaizinga ensi eba ekulemye toyinza kuba mugezi nnyo olaba ne Museveni atufugidde emyaka 5 ayina ba advisor lukunkumuli gwe mutabani wa Tamale Mirundi gwani agaana okukwadivaizinga ovume nupu yo noji swensule kyanjawulo kikiwaleta mu nupu njagala okitubuulire yes wali ozze n'ekirungo kya psychology ng'osobola otusomesa psychology fine singa nno kyewasigalako ebyo byokwanalayizinga babyanalayizinga dda babyanalayizinga eriyo n'abakusinga okwanalayizinga omusajja walawuliddeko Ssemujjunganda ng'ayogera musajja mukakkamu naye buli lwayogera magezi Muwanga Kivumbi ogenda okubyanalayizinga nga Muwanga Kivumbi yabyanalayizinze dda musajja mugezi abasajja bagezi bwe bali awo bangi naye omukubira essimu n'agikwata omukubira essimu n'omuwa advice n'agiwulira bannange twajjiddwa naye tetugenda bikkiriza mwewummuzeeko nkugambye gwe Mezaya naawe inbox me nkuwe ssente zo osirike otuule muwe mutafunira temubeerawo eno Tamale Mirundi ayomba nze emyaka gye nkoze muzi wa full figure nze temumpa ssente nze mbonyebonye nze bannange ndabye baneka kati labayo bamafiya bankuba baneka kati mulabe nze tewampadde ssente nfuna 45 mugende mukole bwe muba mwasoma gwa kusabiriza mugende mukole fenga tukola toyina bw'otugamba watugamba abantu ne bakusindikira essimu okuva mu diaspora simanyi mbu n'omusolo ekintu ekyo nkyakyebuuza nava ono nga nnyina amasimu nga 7 ng'abaana bampadde amasimu gaabwe nga twala e Uganda nga tebanzigyako omusolo gwe essimu yo gye baakuggyako omusolo gwe miliyoni 4 mutabani wa Mirundi naawe otufera abantu ne bakusondera ssente z'omusolo mbuno essimu yo bagikwatidde ku kisaawe mbuno bajyagalako omusolo musimanyi gwa miliyoni mmeka diaspora ye yakuweereza ate era ye yakusondera ne ssente ezajjayo essimu yo ng'otugambye nti lwe baakukuba essimu baagibba kati oli ku diaspora otuvuma otufuulidde ddala bakasasula otufuulidde ddala bakateeyamba mwewummuzeeko si mmwe musinga amagezi katonda bwakuwa kyansi okujja wano okuyogerako wano abantu ne bakulaba si gwe oba osinga amagezi abaana bali eyo bagezi abantu bali eyo bayina waliwo puroguramu yange esobola okuggwa wano omuntu nakkubira essimu
nagamba mwana gwe yogedde kino ekintu naye tekivuddeeyo bulungi nze nakola bwenti ne bwenti ne bwenti nze nalaba ku kino ne kino ne kino ng'omuntu byayogedde byonna akuwadde magezi meereere naye nga talina access ku ssimu nyina wano omusumba mbadde njagala kugira naye kumuteekako abeere ng'ayita ku programu yange eno lwembase oba tuwanyise obudde nti oba ye abeerako kino naye ekibi adimini wange yasiba gundi bino ebyokuhakinga yasiba peegi yange ffe tugikozesa ffe kanze naye sisobola jjiwa muntu ne mugamba nti nno yitamu tesobola kuggulawo twagisibira ku bintu bingi nga byaffe ffekka nze naye abantu baliyo bamanyi bayibuli basobola okusomesa bayibu and politics kati sisobola kujja wano okwewaanira ku bantu sinze nsinga okumanya bayibo waliyo omuntu asomye bayibo n'agituuka eri n'agidda eno nze sindaba na kugisomako yonadde empapula 3 abasajja bamanyi bayibuli abasajja ebyo psychology sigwososa okusoma psychology abasajja basoma psychology sengo badde ogamba nti psychology somo pya lyajjira ku mwaka gwe pioneer wa degree ya psychology twandikutendereza oba sengo badde otukoledde eddagala lya covid twandikutendereza olaba nowa covid ekisituganya omutendereza gwe twandikutendereza kale kubanga kitera kisooka weddira nkima oli ogwanga twaganya omutendereza kuba atufera bufezi wakiri gwe wandize n'otufera gwe owaffe twandikutendereza kati diguli eyo njawulo kiki ekyenjawulo kiki ekikufuula obw'enjawulo mu boogezi bonna aboogera kitubuulire abantu ne bagambako saagala device eye gwani atayagala device nga kitawo yafukamira n'atwegayira nti bannange mu nnyambe abakyala Rita wuno wano waali amanyi bayibuli asaba laba nonno bano mulekeraawo okutwewagirako basajja mmwe nedda tetujja kikkiriza ebyo bye bimbadde ku mutima mbibagambye mwewummuze Edimezaya va ku baganda ba tukimanyi batabani ba Mubazzi tukimanyi batabani banguli Sentamu tukimanyi batabani banguli Nalunkuuma naye naffe twagoberera ono ayina ebyenjawulo ku bo golowooza bamiki tebatambula gwolalabyeko miki nga bamuyiikidde Kampala Banjo tatambula wali otegeddeko nti nno Banjo wuyo atambula ku Kyagulanyi ani atufuuyira firimbi ani atugamba nti Kyagulanyi wuuyo kati nawe weebuuzemu waayi nga bonna baana ba Sentamu bonna baana ba Nalunkuuma kati wummula gwe bw'oba ogaanye okumugoberera si buli omuntu yagoberera eriyo abaagaana kati gwe nawe beera kwabo weta omuyigirizo yasooka okulaba Yesu omumanyi omusajja yasooka okulaba Yesu bamuyita Andereya era Yesu n'ayogera ne Andereya n'addayo n'abuulira gundi Peter nanga munnange Peter ansanze omusajja naye omusajja alina ebigambo ebirungi nti jangu mmukulage Andereya n'aleeta Peter n'aba w'amaanyi gwe baalekera ekkanisa kati mmwe okubanga mwatusooka wano simanyi mwatusooka ku Kyagulanyi oyinza n'okubanga wamukubira ku simu n'akwata temutweragirako Andereya talina kitabo mu Bayibuli eyasooka okulaba gwe yasooka okwogera naye Katonda bw'aba akuwaddeyo akantu akatini n'obanga akasinziza banno teweewanika kakkana eri ababimanyi waliwo CBS eyo lwe yasomanga eggulire Sozi Kaddu Mukasa nga bw'aba asoma eggulire n'abatakisi bazipaakinga towulirayo yadde akanyonyi akakaaba musuulayo omuntu yanno ng'alina eddoboozi ogamba omuzindaalo gugenda kubuukamu gugwe wali nga omusajja Kaddu Mukasa yasoma eggulire nakubaganya programu mambo bado abantu bagamba bano omusajja tumuwe nti abeere
Kaddu Mukasa ne ku ansadi ya parliament taliko kubi gendo obuuze atubulire ekintu kimu kiyakola mu parliament naye omusajja yasoma eggulire naye olwaleero ku CBS eddoboozi lye terikyaliko why golowooza lyakyuka kati nammwe muwummuleeko nezijja zireeta Wamala Balunabba bw'asoma eggulire oyinza okugamba CBS tebangako na muntu asoma ggulire kati nammwe mwewummuze Katonda ajja kusitula abalala Bayibuli egamba tulekeraawo n'okwewaga kubanga ayinayo n'akasanvu akatayogerangako yakatereka tekwogerangako yagamba nti ate bwe tuba tuganye n'amayinja asobola okugamba amayinja ne googera Nuupu ejja kufuna abagikolera emirimu bannange mugende mutuyambe mugende Ashibaga Katonda tugamba ye yabadde omugezi tetusobola na kuwangula musango gwa Kibalama kubanga ye yabikola byonna era bwegugira bweguti tuwedde katulaba obanga tuneregisteringa ajja kwambala gistringi ayingire Kampala simulabanga kongo jambadde yajjemu saati bannange mutuule Munupu wagenda kuvaayo omuntu nga naye ayina diguri mu psychology naye ajja tusomese psychology psychology and politics ajja mutusomese eddakiika 10 ngenze Salongo John yasomanga birango naawe afudde wakuziikiwe waffe sawa 8 ez'olweggulo atawulidde tegeeza awulidde kakati ng'ovudde kaawo omwana yafudde naye ng'omwana kakati Salongo John mbw atawulidde tegeeza awulidde n'obuuza Salongo John atawulidde ategeeza ati awulidde ebikolwa by'abatume essula 12 eri gye twabaddeko eggulo ebikolwa by'abatume essula 12 olunyiriro lwa 2 mu olumu twabadde tumaze okulaba Kerode nga Kerode amaze okukomawo ku lunaku lwe yalagaanya ayogedde ebigambo bakubye enduulu bagambye ono Katonda yennyini ono Katonda lina eddoboozi lya muntu lina eddoboozi lya Katonda si ddoboozi lya muntu ne tumala okukompeyalinga Kerode w'ebiseera ebyo ne Kerode waffe ali e Uganda nga bakwataganye bwayogera bakuba nduulu gye yagambye bw'ati ngenda bajjayo mwenna abambise ababadde mu kidaala ne bakuba engalo naye nga abo abali mu kidaala batabani baabwe be bali ku social media era bwe banaanoonyereza bwe bati bajja kusanga mutabani wa Nabbanja nga ye yasooka okubika Museveni bamukuba essasi mu mutwe ate Nabbanja ajja akaabe agambe wowe omwana wange teyabibaddemu bamwe omwana we yabika Museveni be baakubye engalo Museveni yagamba ngenda bakutula nga Museveni akimanyi bulungi nnyo nti Western Uganda ewagira Kyagulanyi okumanya yababuuka n'abalondera naye nga be baakuba engalo ng'agambye ngenda bamalawo kati ebitooke bwe bagamba ebitooke tebagamba ndu eri ewaffe mu Western Uganda bwe bagamba nti ebitooke bigula nusu 5 kakati gweweeno omuganda olowooza bagamba ndu akaana k'ekitooke nti kekagula 5 nedda ebitooke ly'ettooke kakati mwabeeno mu Western Uganda mwabo mu Central bwe muwulira nga bagamba ebitooke nga mulowooza mbwe ensigo zino ez'okusimba gundi ez'ebitooke ffe tulina ebintu byaffe nga byaffe bwe bakugamba nti no sitamaha tojjaamu mpale kusitama tuba tugamba kutuula okitegedde otuukewo omuntu nagamba sitamaha nogamba yi musajja ngambye nsitame ate ffe Uganda bagamba omwana mutwale wali asitame ng'omanyi omwana ayagala kukola ki ffe waffe bagamba nti no sitamaha kuba kutuula kalira tukubuuza eradde emirembe maamu nyoge bali bulungi tuba tugamba sitamaha kati mwabawuliranga bagamba ebitooke ne bigula 5 haru 15 kakati golooza ngenda kutwala eyo emmotoka nsooke ngula enduuzi 5 nzije nsimba olusuku nedda ettooke ligula nusu 5 wabula baakuba engalo ng'agambye ngenda bakutula ngenda bamalawo ne bakuba engalo yabakutudde kati bakaaba
yagambye mubakwate bonna Kasule Lumumba yagamba bwati kino ekintu nkyogera nnyo nange newunya amaanyi ga Kyagulanyi namala okwogera wano nga mmaze okwogera tunoonya akalulu wano ngenda okuddayo eko omwana wange naŋŋamba nti maama nkulabye ku TV byoyogedde nkulabye maama nkulabye weebale nnyo byonna byoyogedde naye nange mpagira Kyagulanyi senga mbadde nnondereyo maama mbadde ngenda kulonda Kyagulanyi naye ng'ava kutugamba baana mmwe bagenda kubatta bwe mulonda Kyagulanyi mufudde bagenda kubatta omwana namugamba maama bwe muba baakutta mubadde musooka nze senga mbadde ndi Kyaddondo mbadde mpa Kyagulanyi ewaka mu kisinge wa Kasule Lumumba nga waliyo akalulu ka Kyagulanyi nkugambye yayogedde mbw agenda kulonda buli era forces mutandika okunoonya mujja kulaba nga baleeta mutabani wa Lugunda ng'empala eri ku mutwe kiki yabika pulezidenti ekirungi na Museveni akimanyi nze saamubika nze nabika Museveni yafa newankubadde atambula ayinza n'okuba nga si yoyo yayogedde nga Museveni yafa kala nnone kati Bayibuli yagambye nti bwe baamala ne bakuba engalo nga bagamba nti ono Katonda yennyini yayogedde twabadde tugenda ku lunyiriro olwabiri mu esatu Bayibuli egamba bwete nti amangu ago malayika wa Mukama n'amukuba malayika wa Mukama n'amukuba kubanga tawadde Katonda kitiibwa n'aliibwa envunyu n'afa kwepankapanka mbwe eddoboozi lya Kerode eddoboozi lya Katonda Bayibuli egambye Katonda malayika n'amusimula oluyi yatalantukamu entalantuka 2 n'akunkumuka envunyu agenda okugwa ku ttaka ng'avunze okukola bw'ati ku ttaka nga akunkumuka envunyu okukakasa nti nno ono si Katonda okukakasa abantu nti ono Kerode muntu si Katonda kyebulaba ne Museveni yafa yakunkumuka dde envunyu bamukweka bwabanga ye yayogedde Museveni wafa ffe tukulaba mu mulambo ffe tukulaba umanyi Museveni atya okufa ate mugende mu maaso n'okubika Museveni anti kyekimumalako emirembe naawe tuwe ku matu nawe wulirizaako ku bye twogera Museveni wafa mbuyo dinawo nsaasi kwegamba gwotwa citizenship egundi e Uganda igwe Museveni katulabe kuffe naawe tugenda kulaba ani munna Uganda ani nannyini Uganda mbuno batunoonye ate olw'amazaawo yagambye bw'ati era abo abantu bonna babadde bakola bati tugenda batta gw'olagira okutta banno wabula gwe okukubikako obubisi nga n'okusaaga tusaaga edda bakuwabiranga maama wuno wiraga wamma maama mbadde nsaaga wamma maama nze mbadde sisaaga ffe Museveni twabadde tusaaga twesonyiwe naye nga wafa tukoyo okututiisatiisa bannange eyo Uganda yaffe ate nammwe abeeseefu simba gamba mubeeremu omuntu alimu amagezi akube Museveni esasi mu mutwe bw'aba tafanga mujja kututega wano mpamire naye bannaye Museveni wabeereyo omuntu akube Museveni esasi mu mutwe abe Haiti bo baakivuddemu juzi wano abe Congo baakivaamu oba tubakolera ki basajja mmwe abeetoolodde ku Museveni oba mulya mmere ki oba babalugisa ki kumu tekuliko muntu ayinza kusaba naga nti Mukama nze nzijjamu omuzimu Museveni gwe yanteekamu oba omuzimu guli ogwakwata gundi Akabu otunula omuntu ng'olabawo omuntu alinga agenda okutuga Museveni kati opimona agenda okutuga Museveni omubesasi kumba oli kubyo Museveni ekyo tukiveemu kubanga omusajja yagamba esasi bwe likwata gw'obadde tokuba ogwo si musango obagambe ndabye wano omuntu ng'afaanana ani ng'atuga Museveni ng'afaanana Kasirye Gwanga nekanze Kasirye Gwanga ng'atuga Museveni nekanze Muzaata kati nze mbadde nkuba Muzaata essimu esasi nenkuba Museveni ekyo nakyo tukiveemu
temutumalira budde nammwe ekyo nga kyakoleddwa kati enkya tuba mu kuziika enkya tuba kololo programu zonna tuzikyusa enkya ne tugenda kololo ne tumukubako eriisa evannyuma ne tumutwala mu palamenti ne tumutwala erwakitula ne bamusabira kubanga era bajja musabira ne mama Fina n'akola byakola ekyo ne kiggwa wamma Mukama abawa omukisa obwo obubaka obwo bwekyawandiikibwa ekyo ekya Kerodde enkya tujja kukyongerako ekyawandiikibwa ekirala tuggalewo ku Sunday tugende mu Bible kuba tetuba nnyo mu politics muwulire muwulire obujulizi mutegeere Katonda byakola Katonda akola ebikulu n'ebyamanyi Katonda atambuza bigere ayina ebintu byakola n'entya ku Sunday don't miss ku Sunday muwulire Katonda byakola nawo obujulizi wano ku Sunday bwe nawo obujulizi ku Sunday Katonda byakola essimu nejjula abantu message pastor kino pastor akoledde omu ku omu agenza akolera bangi abasootinza out ku bintu ebinene bibadde bibaliridde sente empitirivu ezitayogerwangako bali eyo balina sente omukyala ngambye bwati kino kyo leka nkyogere angambye pastor okimanyi nti okufuna sente kyangu naye okufuna essanyu kizibu nkugambye omukyala ngambye bwati weeks 2 ayina omulimu gwakola weeks 2 mu US nga gumuwa $2,000,000 kati gwe kiwakane ntegeere nti no kiwakanya ondabe mu weeks 2 afuna $2,000,000 mu weeks 2 ayina emirimu 2 bwaveno n'agenda keeri sente aziyina naye essanyu lyabula tutandikira awo ku Sunday nkubulire yalifunya atya lyabula litya yalifunya atya abadde yakaliteeka mu mmeka okulinoonya yalifunidde ku mmeka ekyo kyoleka nkijje mu ddiiro bwereere kyovula bambagamba muyige okwesabira yankubira ng'akaaba munange pastor gundi yakanziba bweziti pastor gundi n'akola bwati ono bwe nalekerawo okumuweereza ekimu eky'ekkumi bambi teyaddamu nakunsabirako wadde era bwe namugambako n'agaana okuddamu nenfuna nono naye ne mumuwa akatyawo ne bansabirasabirako bwe simuweereza tansabira ne mugamba kabakubbe fukamira weesabire nange ne mmusabira nenfuna ekigambo ky'amagezi ne mugamba kola bwoti ne bwoti nga bwe tusaba twabadde tugambye ennaku 7 yatandika ku Monday zibadde tezinawera 7 ku Sunday tutandikirawo Mukama abawo omukisa katusabe ayi Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo nkwebaziza Mukama olw'ebigambo byonna bye twogedde Mukama tukwebaza weebale nnyo weebalire ddala Mukama weebale okutubikkulira Mukama ebyo byali byakwekebwa Mukama Bayibuli egamba nti olina bye wakweka abagezigezi n'obibikkulira abasirusiru kyamazima Mukama wakweka ebintu n'obikweka abagezigezi n'obibikkulira abasirusiru ne bwe basoma tebabituukako ne bwe banoonya tebabiraba naye n'oddira abasirusiru n'obibabikkulira n'obibalaga weebale Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo era Mukama nyongera okusabira revolution yaffe bangi bagirwanyisa nga naawe Yesu bwe bakulwanyisa ng'olese revolution ng'otuleetedde emirembe abafalisaayo ne bamakinga sure nti bakulemesa ne bakusibako agasangosango ne bakugulako olutalo oluyitirivu ennyo ne beekwasa ebintu ebitono okutuusa lwewabagamba ogugambo ogunene n'obagamba basajja mmwe musengejja ensiri ne mumira eŋŋamiya ne bakakkanako naye Mukama newaffe wano waliyo abasengejja ensiri ne bamira eŋŋamiya balekeredde Diana Atwine eyabba eza COVID juuzi omusajja yazimubanja mu palamenti n'agamba nze ndi MP mupya naye mpulira Atwine yaani abbye eggwanga olikaliza abasajja balekeredde bamizeeyo eŋŋamiya bali mu kumira nsiri Mukama tukwasa revolution eno omwezi gw'omusanvu twagukukwasa Mukama era otukulembere step by step process by process otutuuse Mukama tusaba revolution yaffe eno ogiriidinge
paka nga tutuuse mu buyinza mukama webale abe Haiti wabakoledde era katukwebaze ku lwabe Haiti mukama bo wabasootinze naye mukama tukusaba dipacha eddako mukama bwovaawo okusiba ng'oli ntebe mukama tukusaba naffe tukyalireko mukama naffe tukyalire mukama okyalidde mukama okyalidde abantu ne basigala nga basanyufu mukama obakyalidde naye naffe tukyakulinda naye tukkiriza mukama naffe we are next in line mukama nze nkimanyi mukama Uganda tosobola givaamu tekisoboka tosobola kubanga Uganda wajerabira mukama tosobola kubanga Uganda wajerabira ng'otuwadde n'amafuta agateeyenga amafuta gali awo tegasaana byuma wagasengeze abantu basenako busenyi twayinza kuba mukama nga tetumanyi amafuta gali eyo bitaba by'amafuta abaana basena naye mukama oyagala Uganda webali nnyo webalire ddala toyinza kuba mukama nga toyina nsonga mukama toyinza kubanga watwerabira ni mukama tulinze olunaku olwogendo tukyalira mukama ogendo tuwa breaking news okumanya mukama eyo news tugirinze tujetegekedde flaga tujja zisibira wakati mu mirabba mukama tulyoke tusanyuke olaba tubadde just kuyogerako bwogezi we ati mukama abana Uganda basanyuse ennaku eziyiseewaawo n'enjala ebadde tetuluma nga batugambye Museveni yafa kati mukama bwe kirituuka ne tumukubako eriisa evvannyuma omwaka guno mukama kitukolere omwaka guno mukama omwaka guno Museveni n'obuseveni bwe bwonna Museveni n'obuseveni bwe n'enkola ye byonna ne famire ye bonna mukama twala Ananiya ate amangu ddala ebigere ebitwala Ananiya Bayibuli egamba bye binona ne Safira batubye babiri Ananiya ne Safira Ananiya bateesa ne Safira mu kitanda bwe bamala otubba ne bafuna statement emu Ananiya bwajja bwakyogera Safira n'akiggumiza ebigere ebigendo twala Ananiya mukama immediately bino ne Safira nze mukama nzikiriza nze mukama nakkiriza dda ate nkirabako mukama nkwebaza kuba Museveni mufu era mukama nkwebaza gwe yatta Museveni bwebali mukama nzimmanyi ebintu bisooka mu nsi ya mwoyo tubadde twakayogera nti mukama watuwadde minerals empya Uganda amafuta ne gatumbuka wansi abaana bagase ne bushenyi wano age Buganda go kyagalinzeeko kubanga agogo mukama watuwadde ebyobugagga mu Buganda wano bamalayika bali mu kupanga yeri wansi bwebati mukama webale bino ebyewaffe byowamagiro bikweka tobibikula mukama webale mukama oyagala Uganda mukama webale kutujjukira notta Museveni Bayibuli gamba waliwo abafu naye ne basigala nga batambula y'omu ku bo mukama ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza era mukama tukwagala webale mukama okuddamu okutweraga buto mukama luli ekigambo kyo kibadde reya nnyo nga tekirabika ng'abantu bwe bakunoonya mukama tebakulaba naye mukama webale kuba kati otandise okweraga abaana b'abantu abantu bategedde nti ddala obali kumpi okusinga ne bwe wali obadde waliwo yaŋŋambye nti kati anyumya naawe naawulirira ddala ng'omuzzeemu yaŋŋambye essanyu lye nnina jjitirivu mbeerawo nennyumyako ne Katonda nange luli babadde bateekamu ssente nnyingi nnyo ne bababba ate era ne batakulaba naye kati bo bennyini awo omwana n'akunnyonnyola tinaye nga mpulira kino ekintu kiganye wallayi n'okimukolera mukama webale yongera okweraga abantu bano bategeere nti baali bababba bategeere nti baali babakolamu ssente kwegamba bano gaali maduuka g'abali bano baali kapito y'abali bano baali midaala gy'abali akera kumakya kukuba simu nakuloseko ekirooto nalabye ng'embwa ekugoba kati ate embwa yabadde eyina ejjembe kati bwe yakufumise bweti nekukasuka n'ogenda ogwa ku mugongo gw'ente kati ekyo kitegeeza nti ogenda kufa ngo nalyoka abikkula ogulooto awo n'amugamba weereza akakadde omusajja n'anoonya akakadde tafa ne bababba mukama weebale nnyo kubanga kati abantu wabategeezezza bakitegedde nze mukama sifaayo bameka abakitegedde naye oyo akitegedde gw'otaasizza webale kumutaasa babadde bamubuulira agalootolooto ne bamuvuunulira wa agalootolooto ne balyoka babalyako essente empitirivu wamma mukama weebale kubanga okomyewo kumpi n'abaana b'abantu
webale kubanga obawonyeza mukama waliwo mukyala wamuwonyereza omwana ne bamulongoosa leero bamusiibudde webale mukama pancreas simanyi bakoze batya naye omwana bamusiibula leero webale mukama katonda wa Isirayiri ekitibwa n'ettendo tubikuddiza yongera okutweraga mukama nsabira n'abo bonna abalina bye beetaaga mukama nsabira abo bonna abalwadde mukama yongera obbawonya yongera obbasisinkana mukama obawonye naddala abo abali e Gosheni mukama abatalina kyakulya abatalina ssente abatalina buyambi abatalina we balaga mukama abataliiko ayamba mbasabira mu linnya lya Yesu omwana katonda ayinza byonna mukama waliwo abali mu nsi ezitali zaabwe nga babonaabona balwadde waliwo abawala babeera mu biyumba mukama waliwo n'ebibatuukako nga biyitirivu obunene omwana atambula naye ng'omutima agwakutuka omulaba atambula naye ng'emitima misibe omulaba atambula naye nga muzito munda mu mutima alina byatasobola kwogera bimutikkuleko mukama wagamba ebyo bye byakuleeta mukama ebyo nti obitutikkuleko si kututikkulako gino emigugu gy'omuwiino gye twetika egy'engoye nedda emigugu giri egituli munda egitutuulidde mukama waliwo omuntu nga ye yatuulirwa okutambula atambula asaba ekizigo n'atambula ne bamulaba nga mulungi musufu naye ng'omutima muzito mukama musisinkana omusumulule mu linnya lya Yesu mukama waliwo olinga ekintu kyabadde akolerera kyagaana waliwo olinga akikoleredde naye nga ssente ziganye ennyumba yagizimba n'etuuka kati ate etandise kukkirira wansi ekka kuddamu koosi eyabadde colplate kati eri kuddamu koosi ekkirira amadirisa gamogoka gaggwako waliwo oli poloti gye yagula ate bazzeemu bagitunze abantu balina ebintu bingi mukama waliwo olinga mulwadde ogulwadde tasobola nakubwogera waliwo olinga ekintu kyamuyingira buyingiza okuva lwe kyamuyingira byamusobera baamuwa ekirabo ku mbaga embaga ekirabo ne kifuuka ekirabo mukama ng'ebintu byamutabukako tabitegeera waliwo olinga teyeebaka alina ssente ze naye teyeebaka obulamu bwagaana mukama basisinkane bategeere nti muggulu waliyo katonda anti baali badduka nze nsiiba mbagamba bwe bakulaba tebasimbula ekigere kuba tewali gye basobola kuddukira kati abakomyewo mukama batandise okukomawo mukama beerage bwe bakuyita mukama baddemu mu bizibu ebinene ng'akutuse ekizibu kimukutudde Dawudi yatuuka nga bakubye ezikulagi bayibuli egamba n'akaaba n'atuula ne wansi nga n'abakazi babatutte n'abaana babatutte ebintu byonna babitutte n'ekibuga bakyokezza bayibuli egamba Dawudi n'akaaba n'agwa wansi bw'amala okukaaba n'ajjukira n'akubuuza neewamma mukama lwaki sigoberera abantu bano mukama ŋŋende n'omugamba Dawudi situka ogende mukama nnaabasanga ojja basanga ne be batutte nnaabiraba bakyabiyira genda obinone bayibuli egamba Dawudi n'agenda n'abakuba byonna n'abikomyawo mu ngeri bw'eti ey'omukwano mukama leka abakazi bano n'abasajja bano bakulabe leka batandike mukama bababbye sente nnyingi bababbidde mu bimu eby'ekkumi mukama senga abasumba babasomesa ekimu eky'ekkumi bwe baali basomesa obutukuvu n'obutuukirivu bannayuganda senga batukuvu nnyo bannayuganda senga bakumanyi nnyo bannayuganda n'atali mulokola ekimu eky'ekkumi yakiwulirako abasajja basomesa ekimu eky'ekkumi mukama naye obutukuvu n'obutuukirivu tebabyogerako tebasomeseza bantu bo mukama kuyimirira kwesabira tebasomeseza bantu bo okukutegeera nakukumanya wabula babasomesa kimu kya kkumi gwe ne bwoba oli mwenzi leeta ekimu eky'ekkumi mukama yambe bizinensi zo ne bwoba oli mutamiivu gwe olusituka ku kkubo woogudde leeta ekimu eky'ekkumi mukama ajja kukukuuma mu mwenge gwo gwe ne bwoba oli mutemu wamma bw'omala okuzibba weereza ekimu eky'ekkumi mukama akukuumire mu bubbi bwo ebyo mukama bye babuulira abantu omuntu n'agenda n'ayenda n'akuula bw'amala okukuula najja naawe ekimu eky'ekkumi namugamba pasita leero nafunye bakasitoma mu 13 omukyala yayimiridde ku bitaala ewandegeya wabula awadde ekimu eky'ekkumi kubanga ekiro kimu yafunyeyo bakasitoma 13 ku mitwalo 10 naawe ekimu eky'ekkumi pasita n'ayitawo ebyo mukama kati mukama twagala tusooke tubuulire enjiri ya butukuvu na butuukirivu bwe tumala tubabuulire principles endala ezijjirako
olwo tuli babuulira eby'ekkumi naye kati twagala kusooka bakutegeere eby'ekkumi bijja luvannyuma lwe bazaala omwana si lwagenda ku ssomero lwe bazaala omwana si lwe bamutikka ekidomola waliyo olunaku lwe bamutuma ku luzzi waliwo olunaku lwe bamutuma waliwo olunaku lwe bamuwa emiwogo waliwo olubeera olw'ebbeere lyokka mukama katusooke tubabuulira obutukuvu n'obutuukirivu bino bijja basangayo omwana atuuka ye yennyini n'amanya nti kati mmaze okulya ssaawa yakwera lujja mmaze okulya ssaawa yakukima mazzi ebyo bijja luvannyuma waliwo ebisookerwako mukama abaana bano jangu wamma beesomeseze ebimu eby'ekkumi bajja byeweera nga beeyagalidde ebimu eby'ekkumi bajja byeweera babitegeera naye waliwo tebamanyi nti obwenzi kibi bano abaana mukama tebamanyi nti okulimba kibi tebamanyi nti obubbi kibi tebamanyi na bulokole kyeki mukyakya atuula mu maaso assistant pastor naye mbwanywa ku mwenge ate omwenge ogunywera ewaka mu ntebeyo ne weetuulira awo nonywayo eccupa 2 byebyo bye balimu balokole tebamanyi kusoma bayibo balokole anti pastor yabasomera kanyiriryaka n'alyoka nnyonnyolaako omwezi mulamba ebimu eby'ekkumi n'ebiweebwayo ensigo n'ekibereberye awo mukama jangu weeraga abaana bo obasomese ebimu eby'ekkumi bajja byeweera bajja kukwebaza naye jangu basisi tebayinza kulokokera ku kimu kya 10 omwana waani gwe bazaala ne bamuweerawo muwogo mwana waani gwe bazaalirawo ne bamutikka ekidomola mukama jangu osisinkana abasajja n'abakazi bano mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna bawe emirembe mukama bawe emirembe mu mutima mukama gavumenti ebabonyaabonya ebintu bingi bibabonyaabonya renti abatuulidde tebalina mirembe wakiri mukama bawe emirembe egiva gy'oli emirembe egiva gy'oli mukama omukisa oguva gy'oli ogutalina bunyinike nga landiroodi amubanja naye ng'awulira essanyu afune n'essuubi waanaazijja mukama batekuleko emigugu egyo ne bw'abeera nga mwavu naye ng'alina essanyu ly'obwakatonda ne bw'anaabeera ng'ali mu mbeera efaanana etya naye ng'akuwulira nti oli kumpi naye awo ajja kuyitawo mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna mukama Uganda tuwongedde okugikukwasa mukama nga bwe wakyalidde Haiti nga bwe walonzeeyo omusajja oba omu oba babiri oba basatu ab'e Haiti ne Uganda mukama funayo babiri oba basatu oba omu ku lw'obutasobola kwewaabira omukuwaabira banne funayo omu omukole kiri ekye Haiti akitukolere wano fe enamba yitugijjuzeeko ssente diaspora fe tulyoke tumutere ssente ku ssimu naawe tukwebaze tukuddiza ekitiibwa nga Museveni agudde Museveni bw'aba yagwa mukama tulaga omulambo gwe bw'aba tannagwa Museveni tumwagala mu mulambo mu linnya lya Yesu Museveni tukwagala oli mulambo si mulamu kuba omulamu tolina kyotuyamba omulambo gujja tuyamba nnyo tujja kunywa ku buugi obuugi bw'otumye akawunga k'otumye tujja kalya ku mulambo gwo sukaali gw'otumye tujja munywe lwakitula n'ekkololo bajja kufumba ate tunakungubaga tetulidde tujja birya ku lumberwo olwa mukazi wo n'olwa mutabani wo awo tukigale mu linnya lya Yesu mukama tukwebaziza ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza mukama nyimiridde mu mafuta gali ge wayimirira mungu okuba Akabu ge wayimirira mukama Bayibuli tugambye wakuba Kerode oluyi mukama njagalo osindike malayika nga Bayibuli egambye nti amangu ago nga ayogera ebyo ebyebusiru nga bakuba engalo mu Katonda ayogedde Bayibuli egamba n'okuba Kerode oluyi ne bakakasa nti malayika alina oluyi nakunkumuka envunyu okugwa wansi nga mukalu oba mukama onookikolera kololo n'omuba oluyi okugwa wansi nga mukalu weebale Katonda wa Isirayiri ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza amiina gwaleyo ng'oyagala kwenenya gamba nti ayi mukama olunaku lwolwaleero mpulidde ekigambo kyo saba mpa obutukuvu n'obutuukirivu nsaanire mu maaso go simula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa oliwandike mu kitabo ky'obulamu tambule nga nsaanidde mu maaso go mu linnya lya Yesu amiina olokose
abantu bangi abayatudde obulokozi ku programu eno. Ngenda kuddako Kemabega ku Sunday ngenda kwogera ku kulokoka. Ku Sunday ngenda kwogera ku bulokozi obwo omutwe kangubawe ng'obudde bukyali. Tujja kuba mu Bible, temujja kuba politics. Nja kwogera ku kulokoka kubanga abantu bangi balokose maybe nga tebamanyi, kubanga mu kulokoka mumanyi yobyo mu bya 10 babalimba. Ebyo bijja luvannyuma. Omanyi inze bwenti si bwe nali nga nkula. Ebyo bijja bwolokoka ng'era ng'omuntu bw'okula omwana nga bw'akula ne wabaawo ebigenda bijja. Ne mu bulokole okula bukuzi ebirala bijja. Kati ebyo ebimu eby'ekkumi bye bino birevu binkwawa bijja luvannyuma. Okitegedde? Naye nga waliwo ebintu byebisooka nga wakakulu nga wakazaalibwa be bamakinga sure nti bannanga omwana mukuuma akalira, mukuume ekkundi terigendako tetanasi. Abasajja babatandikira wooli nga wakayatula kakati munaye nga bw'oyatudde ekimu eky'ekkumi tokyerabira kuba nze nkubulidde enjiri nze musumbawo. Okitegeera? Ekimu eky'ekkumi ekyo kyekireeta omukisa. Ekimu eky'ekkumi ekyo kyekireeta omukisa. Wamma nedda njagala tuddeyo tusome okulokoka kyeki. Tujja tambula olugendo olwo. Ebirevu bijja automatic. Ojja kwekubiriza wekka nti njina okwebaza Katonda. Ekyo kitegeeza kwebaza Katonda. Yesu yasabira abagenge 10. Batambula batuuka wali omugenge n'addako engalo. Agakulaba nga n'obugere bukuze buliko enjala ezinyirira n'agamba maama nnyabo nyina enjala ng'eza Nabatanzi. N'agamba nedda n'adduka emisinde n'amugamba sebo sooka ogire nti kiki weebale kiki weebale otusabidde nze mmeze ebigigi laba enjala ziringeza Nabatanzi. Yesu n'amugamba weebale kudda kwebaza wamma gwe wonedde ddala. Oyani bamala kumubuulira nti nno weebaza. Ye bwe yakiwulira yadda ne yeebaza. Wamma tugenda kusoma tutegeere biki ebikulu. Okulokoka kyeki biki ebikulu, process y'okukula okutuuka Katonda tujja kwesumbira wano. Omuntu alokokedde wano Mukama akuyiira amafuta ogenda otandika ekkanisa oliyogera n'ogamba nti akasajja bali bakayita ASP abamu bagamba oyo omupoliisi mumulabako ki. Oyo musajja omupoliisi ne mumulaba mbunno abo bambega ba Museveni. Nze ASP tekitegeeza poliisi mumwe mwagala okunkubya emigo gy'essaza. Tekitegeeza Assistant Superintendent of Police mumwe mumanyi nze ASP likomaawo. Waliwo oli yagamba omu yakubira mune munnange waliwo omusajja ali ku gundi bamuta ASP naye asabira abantu n'amugamba labanno. Wali omupoliisi asabira abantu oli mugwagwa. ASP aba basajja ba Museveni naye oba tomubeera na magezi. Wamma Mukama njagala akuyiira ekintu oligenda n'ogamba akasajja kali kalina ekiwalaata. Nalokokera ku programu yako ng'oli pastor w'amaanyi, ng'oli mutume w'amaanyi, ng'oli muntu w'amaanyi mu linnya lya Yesu. Katonda omulungi ow'ekisa abankuumire. Nsigadde nze ASP asimuwire. Mbaagala nnyo bantu mmwe senga mubadde mukimanyi. Ate era okumanya mbaagala. Mweraba.